Ibrahim Musana amanyiddwa ennyo nga pressure olunaku olwaleero akomezeddwawo mu kkooti ku musango gw'okukozesa obubi omutimbagano okuva olw'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nga yeeyambisa ekibanja kye ku mukutu ogwa TikTok. Era nazze amanyi nti agenda kuyimbulwa adde ewaka oluvannyuma lwa kkooti etaputa ssemateeka okusazaamu etteeka lino nti lirimu ebirumira. That the Computer Use Act was nullified because it is unconstitutional. Kinajjukira nti Musana ono yakwatibwa gye buvuddeko ku musango ogwekuusa ku kwogerera ebyasswakaba omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ng'asinziira ku kibanja kye ekya TikTok n'alyoka amwogerera ebikikinike. Abamwowaabira baasinziira mu tteeka li Computer Misuse Act eryasaziddwamu kkooti etaputa ssemateeka. Wabula bw'abadde ayogera ate omusango gwayogeddeko gwe gubadde guli ogwasooka ogw'okwogerera Ssaabasajja Kabaka ebyakalebule. So it is very unfortunate that this country is handling a king in this manner, and I have evidence that the current president and the king, the so-called king, Ronald Mugambe, stole my family's legacy. Mulamuzi wa kkooti ento ategeezezza Musana nti fayiro ye teriiwo nti era yatwaliddwa mu kkooti esookerwako eya Buganda Road. Ono azziddwayo ku alimanda. Kinajjukirwa nti olunaku lw'eggulo Ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka yawandiikidde kkooti zonna mu ggwanga n'azitegeeza nga bwe zitalina lukusa kugenda mu maaso okuvunaana omuntu yenna wansi w'etteeka li Computer Misuse Act olw'okuba nti obuwaayiro obulimu bukyamu. Era yalagidde nti emisango gyonna ejaddizibwa wansi w'etteeka lino mbagirawo baleme kugenda najjo mu maaso. Anthony Asiimwe amyuka akulira ekibiina ekitaba bannamateeka mu ggwanga ki Uganda Law Society agamba nti bakugenda mu maaso n'okunoonyereza ku misango gyonna egiri mu kkooti ez'enjawulo okusobola okulaba nti teri muntu n'omu akyakuumibwa mu bukyamu wansi w'etteeka erya Computer Misuse. So tugezaako okukola okunoonyereza tukunganya abantu abo tegere kkooti ze bagendamu tugende tunoonyeze tulabe abantu abo baba batadde oba tebaba batadde. Era olusanga nga tebanamutta tujja kugezaako okulabika nti ateebwa. Era oyo anaasigala nga mukuta mulemeddeko gwe tugenda okutwala okuvunaana ye nga ye okusobola okuliira omuntu oyo. Ibrahim Musana si ye yekka ali mu nkomi olw'embeera eno ne Male Mabirizi munnamateeka naye yasibibwa lwa kumenya tteeka lino era Asiimwe agamba yabadde asuubira nti Mabirizi okuba nga yateereddwa dda wabula nga si bwe guli. Ffe twasazeewo era twawadde wano nga twereega n'omulamuzi wa Buganda Road tumugamba nti Male Mabirizi talina kuba ng'ali mukomera. Sookera ddala okuleetebwa mu kkooti nga 2 ku Lwokutaano. Olunaku ne lutuuka nga lwa Idi. Ne tumusuubira okumuleeta ku bbalaza ne batamuleeta. So ne tugamba omulamuzi nti okusinziira ku nsala eno kkooti gye yawa omusajja ono teyandibadde ne wajja mu maaso go bwe tulina kyolina okwogera tulina kyolina okukola kuba kkooti yakuyimiriza okubaako nakyokola. So obuvunaanyizibwa bwo buli bumu bwokka okuwandiika ekiwandiiko ekimujja mu kkomera agende. Asiimwe era alabudde abakozi b'ebitongole bya gavumenti ssekinnoomu abagala okugenda mu maaso okujeemera ekiragiro kya kkooti ekisazaamu etteeka lino li Computer Misuse. Abanagenda mu maaso nga bajeemera kino ekiragiro oba enensala ffe tuli beeteefuteefu okubatwala mu mbuga z'amateeka bo nga bo oba mu bitongole by'enjawulo kuba kati okuba kusibuuka mpisa kuba kumenya amateeka ng'okiraba. So ffenna wano nga bwe tuli mu Uganda teri ali waggulu w'amateeka.